kati jukirawo oluyimba lwa Gikonkone lwali lwakafuluma era Gikonkone nempulira Gikonkone kiteekeyo gijjeeyo maloogizi ekiyiribe kati awo nawulira nga pasita ayimba ekiyiribeera mu ggulu kuliba kusanyuka wa ekiyiribeera mu mubuzi kuliba kulonda wa ngambye ejuma waswa mulwadde nenjifiiringa ne magama tugenda tukayimba nentandika nga buli meeting abaana basooka bagamba mutandike JWB juma waswa ne basirika ne twogera nimbagamba kati naawe tugiddemu nga buli mama nga bana baji perfect nga banabo bajifi nga njikuba ku instrumento nga nange njifiiri amiseje WB juma waswa balunywa se eno peni ne mala njifuna bwe paba nenjikwata konze nenjinyweza bwenti bwe paba gwe tugenda kulonda balunywa juma byana tukolera binene bwe kiriba Gikonkone giteekeyo gijjeeyo maloji ekiribeera ku mubuzi kuliba kulonda mambye juma waswa ngambye awo nga nyingira lecture room nenjikuba ne tufuluma ne abaana bagamba naye tulumbiddwa ate nga sikozesa microphone nkozesa ddoboozi lyange naye nga njogera n'abaana nga 6 mu kiraasi naye ate nga nze asinga okubeera audible nga candidate ayingira n'ayimirira awo nga toyogera bingi ngena kuba vibe nga nfuna key points nga 3 zayogerako n'afuluma. Video gye nasooka okukola trending nali mulwadde nali wakaawo nga nina 2,000 kati nali sigenda kukola nga ngambe fits ayimbisa abaana nga ndaba bye bayimba bivongo eyakasaako ninzija nibaga JWB netandika okkuba engalawo nga ntambula nga Jumali mba awo iyo video omwana ninjiwani omwana yasooka okumpanika nga tuli mu kirasi kati nze Alright, tubaniza ku Brown Skin Events YouTube channel. Lunaku lulungi nnyo lunaku lwaleero tusinzire wano ku Extreme Lungi Makerere Kikoni akafo kalungi nnyo gwalinamu bu meeting birthdays naawe alinamu enziga oyagala ogiyoyota washing bell eri emalayo bumazi tulinawo ne saloon mwagala okubasala akaviri akasobola itayokko manya gange Zashimu MC Kapazi Brown Daddy lunaku lwaleero ndi ne one of the trending MCs, one of the best. Omusajja stula vibe. Obanga tojirina nonzika ngo ojirinye, obanga oyina lubale na kulinya. Awe nyini munfo. Ndine omusajja wakabi Enrico MC tukwaniriza sebo. Jebale kose. Oli bulungi? Ndi bulungi. Katonda akuuma. Soka ubuze ku batulaba. Basebo ne banyabo amanya ne dobozi Kawoya Enrico. Gegaga ID. Then Enrico MC yerikola sente baba singale bamanyi yes ndi bulungi irambala musizi era nze nali mmanyi nti Enrico liwo just walija from nowhere noga my dad we ali antuma erinya yangamba Enrico means Enoch in Brazil yeah so it's a Brazilian name called Enrico alichikaza tulino mu Brazil tulino omuganda omusajja omuganda yedirenge nenga bili bityo bulambu tambula buti si bubi Katonda akuuma man industry kutwaleeta industry eyo cha naye nawo ino kusigala ngo oyo cha wajiwo obutwa ojiraba bulabi because otajiraba ate eyinza okufuukira akabasa oyagala ojeyimbamu nayo kitegeera yeah Enrico MC twagala abatulaba bano kale wajja ne tukumanya era ngo sajja kati wakabi nnyo nenjagala abantu basiga ekifaananyi Enrico avaawa okufuuka ono gutwalaba tumumanye paka ku JWB kakati nze nakuzibwa mama wange single mom atatange mulaba nkuze nga nkuze nkuliridde but my mom was there for everything era mwebaza nnyo mama nga yali and my whole family my mom's side bami nanse Antarine bonna mbebaza mwebale nnyo banko Collins banko Bryans bonna but tukula twakulira mu haso sijja kugamba nti embeera yali nnungi oba yali mbi naye mama wange yakolanga nnyo kyensobola okugamba okulaba nga tulya tunywa tusoma
twambala bulungi tufuluma ne bagamba nti babeera mu humble family from a humble background. So nsoma nasomera Kampala Junior ne ngenda ku Miss Dalen ne nvayo ne ngenda ku Mengo Senior Secondary School, then ne mala ne ngenda ku Emma High School, ne mala ne ngenda ku Makerere University. Segeza oli mwana wa city wano. Yes, wano now. Mane fujjo ndiyaba. So I was passionate about music, entertainment. I loved dancing. I loved comedy. I loved everything that would make someone happy, and it would rotate around entertainment. So I loved everything I would see. I loved dancing all the time, singing, shouting, creating vibe. I was very stubborn everywhere I studied from. Mostly all my OGs and OBs would tell you, everyone I've studied with, Bagambo Yomularu, very stubborn. And Tatia, I'm very confident. Yes, because auntie, when I don't talk about Migo, Nalimularu. Yeah. Bingi nnyo. Kati nyingira mubs najiyingira. Bisere benali siri fit. Ngabona agamba nti omuntu ovudde mu secondary ejjukira ffe omwaka gwaffe gwali gwa covid gwali gutuyiseemukko. Yeah. Ntuka campus ekituufu wensobola okugaana. Katono nnyo nga tunaatugenda ku campus. Eno masomero ge wayitamu eno wansi. Era walekawo erinnya ne baga musajja ono. Yes. Biki ebikolayo baga nti omusajja ono tulimwerabira. Oh, Miss Dalen? Nali mulalu. Nnyo. Koze byegayaza. Chebando. Madam Nora. Yeah. Nali mulalu ng'abantu banjagala. Nga mama nga waba atuuse ku V-station. Niwe mbeera eri mu ddoomu ngafunira eno nga yakayingira bw'ate moloka yakayingira kawuya mama nga batuuseeko dda. So everyone knew me, but teachers, that boy is very stubborn, but I was smart upstairs. Saagwako nayita bulungi ate. Nafuna 10 P7 mu senior 4 nefuna second grade super, mu senior 6 nefuna 10 points. Ningena kumu mubs tebakugobako musome bangobe Mengo nagenda nali mu S1 nenjigirize essomero lyonna okuzanya ekinusu ekyo n'ekyokukisenge oluta ng'ononya kawogo gwe Mengo manyiyo ng'oli mu kinu ng'ogenda wali eri kuki ng'ogenda wali eri ku tini n'osaba mukoka n'embaawo nga oba osabe muwogo n'akanaanansi ate olinawo kiddo mukaka wa 3 muwogo we nga wali wagenze n'ozannya ennusu obulamu ne mbuyitamu ne bangoba. Bangoba because I was very stubborn. That is 1. 2, natuuka nga gambling nga ntawaanya ebyo biseera nga ndi muto. But nentuka nga just yali phase ya adolescence ya S1. So nvaawo ngenda kwema high school mu S2. Biseera nali simanyi na teyagiramu yayomba waliwo bamuyita ku ssomero nga bagenda kungoba ne mugamba ne bambuza naye kyekikozesa eddalu lino lyonna lwaki tuga ne mugamba oyo mamange tanjagala naye nga newonya miggo nga manyi wenjogerera ekyobusirwa agenda kunsakata emiggo ku ssomero oyo golaba yankubako MP maama wange ku ssomero P7 yajja ku visitation tuyingira kirasi. Class teacher yali tanjagala bannange naye ize nayingira teyamulinda nayingira class yafulumirawo yasooka teacher wa science namugamba oyo omwana mulalu mama nainako omusomesa nga mpaayo empya ezasooka 2 nezindya ku mulyango imagine ku visitation obuwala bundaba bannange nonafuwa ayo biseera nali ndowooza naina ka girlfriend agali bakayita sija kwogera ne primary kali ka P7 era nga omanyi girlfriend wa P7 gabana bakujabuza bakuse sebo oyo muwala yakwata box mu P7 n'asolooza ebirabo ku birthday yange sebo bana ne bantira mu sabuni penso ebitabo ali mulalu. So
nyingira obulamu bwa secondary tewampisa bubi nate tewampisa bulungi nnyo. Because at some point natuuka first year when amala senior 4 senior 5 first term sagisoma awo sente zibuzeemu awo uncle wange nankwatamu awo nebitugenda nebitambula and I finished. And I was not going to go to university, that is the truth, but I loved the aura. Let me try applying. I tried applying and I loved to study. Yes, nayenga ekitabo kinnyumira just bangamba ebitabo byetaaga maani ensi kale ne woba ogenda kulaba kino ekitabo kibeerewo nengamba okay nengenda nenkyuzinga BIB international business nga njagala beera international kitegera nga njifiiringa bannange ngera nze wombuuza nkugamba bachelors international business nga manyi ndi international student naawe tolina kyoŋŋamba kunfuna nga ngenda ku campus first day nali nyambadde ekisaati kyali kinene n'empale ng'eri awo nenemu ngenda nga nfuna omuwala awo namusinga namugamba hello can you direct me there ndagirira abasinga batyawo nnyawo okubuuza ababa agakwefula bajoolaba oli fresha ninze nalina ekiviiri nga kingi omanyi vaako nga kiri eri najja n'akasuuti nga nvimba nga ninga secondary student nga ninga abalimole naye ng'omanyi abaana benvimbiramu abaana balinga 3,000 4,000 ninga buli omu agamba naye ono gayi kiki kumbe fujjo naye nga nze manyi capital wange fujjo bwe ngenda ofunira ssente mu baana b'abagagga ate nga bangamba ku moves waliwo obuwala obulina ssente obuwala obugagga abalenzi abagagga okitegeera nga njagala eyo society y'abantu ng'omuntu angattako ng'omuntu sinti fembi tuli baavu kati twegatteko ki nga enjala egenda kunnuma kutunuye ngo blood enjala etuluma naye ng'omwana w'omugagga omugagga man obaka yalukawo yanga let's go eat at oba village mall gawo omanya ngera nze nalina trick ku campus kati nkigamba buli muvubuka ali eyo beera famous manya nti olinayo bakyaliba abawera buli course buli week buli omu muyiseemu eggaali funa abantu 10 buli week ojja baayo n'eky'ekkumi kyo ekikubeera mu nsawo nga buli omu mugambi blood sooka ompeeyo ekitwalo leero kiri bubi oteeka mu nsawo ate mu buli sekita ate ani agenda okugenda abuliize nti wasabye gundi ne gundi kikolera wano gundi yo obojja kwocha lwaki bukaba sizona zonna wagaa nti mubuzi nasaba muku ne bandreferringa ku mubuzi when they referred me to moves yali trending nali walai nali mvaka naye nkyamuse nga njagala laba nange that world nagenda bugenzi nino nkunyumiza ngenda siina kyenna sente tuyiya buyiya ng'ogenda wasomanga tova mu sitero nasooka kava waka kawempe nno ewamusegeza kawempe nakulira kavule kawempe bwayisi kavule kawempe bwayisi then nemala nengene nansana so eyo yonna waka kali wovanga kawempe bwogikanyugayo nakawa ng'aninya takisi ng'aninya kaboda ku maca kakakaaga ng'ate nnyinza okukayanya bradi mwana naawe olaba embeera mwana nange njagala just genda mayiza kaddiguli ng'oyinza okuntwala nga tukuba emboozi nga buli ontuuka ku ssomero kintu kyensooka okukola leero ngenda kukola ki bagenda kumanya the first day I entered class nakwatirawo essimu y'omuwala yali mabega mugamba hi bamita Faith hi Faith yafukana sister wange ne mujjako essimu ye nengenda maaso ne mbagamba hi guys say happy birthday to my mother bannanga abaana baaseka naye ng'omanya abaana bengenze maaso okuteeka mu kamera abaana bali 661 buli omu yatunula bw'ati n'agamba ono mwana nga mulalu bidiyo yatambula mu koosi ezizonna nga buli omu ajja anoonya omwana oyo kawoyo alibwa yaani baddamu okundaba nga ni mu kampeyini waliwo kyali wange nasoma naye Emmengo omusinia wanu ne bangoba naye nga twasigala tuli bakyali n'abantu abasinga nga yeesimbyewo baali bamuyita Kato Frederick nga ngenda
nga tukuba vibe Omusanga yakatu wo- yes omusanga namusanga kumubuzira ate twali tukola kosi emu nanga blood manyi vibe yo jangobeere bwo Jangu mbeere mu. mama nga ngenda neninya ku mmeeza nenyola ekiwato ebiseera nalingonda mama atolina kyoŋŋamba naawe olire ekikyala batugamba kampasi is free tusobola okukola buli kye twagala gataobulira amaanyi nga ndaba basekondi abadduka sebo nga beekalaga nenga binyuma wano nno amboke nga tukuba campaign nga kata ayitamu nga tukuba nga buli yali yesimbewo kuba kifresha kati nakuba nnyo campaign nezigenda mpaka ku Muuku n'Ekyambogo abantu nga bagamba naye muvubuka oyo yani nga tradinga mu buneno nga wona tradinga mu 59k n'owummula nenkubirawo abalala obulamu bwa campus buzibu muganda wange awo shout out to my G Louis Keima yansuzaako yo blood njagala abantu bano bamanye obulamu bwa campus abavubuka abali naddala bano abali mu high school abajeesunga Louis oyo yali mwana mugagga kaŋŋambe yali muyimbi bamita Louis Keima yali mwana mugagga nga tata wa like ali maje nenga Louis oyo tandekerera ate nga yanjagalako ekintu kimu am free and I love people nze njagala abantu naturally I can meet you somewhere you say hi Enrico I'm like hi how you doing right nti mu bulamu nze nakuzibwa bangamba it's okay to love anyone oba ino omutima mubi tomanya ayinza okyuka you never know so Louis oyo yansuzaako netandika Louis oyo twali mu mwaka gwe gumu naye andabye enzina ku mmeeza ndi vibe buli omu ayagala kufuuka kyali wange naawe awo buli omu atya nga wajja ngamba my bro you should pass by jangu tukola akayimba kakateewaka nina ka studio kanka umanyi buno bu studio wa Plant Kids obo oshike nengende ku apartment yali abeera my bro nga apartment nyirira oga tuli kuki nga muno ekyali wange asooka ono nga neegoza muganda wange nga womanyi humble background naye ng'olina kyoyagala neneegonza netubeera ne Louis nga muyambako buli kimu I'm not this one person gosobola obeera naye nakufuukira omugugu never kuba nange mba neefuulira omugugu ngamba man 10 years to come ngenda bantya ngenda kukola ntya kino kayinza oba akazito so tuli awo tuyiriba ne Louis awo endongo yajagala omanyi ye muntu yali passionate about endongo ngasobola n'okukwata tuition we n'amuteeka mu studio time nati oli gayi yayagala endongo nnyo Louis yayagala endongo ku mutima yatambulako okuva okuva Embuya mpaka Naggulu Hill ku NBS ng'atwalidde bammase Luyimba kuluzanya video nga naye video yali ya mitwalo 4 ng'ate kyali wange Keshi yali agikutte Keshi the director Keshi oyo nno yayigira wa Edrin ebiseera nali nkola ne Keshi ng'akolera wa Edrin Paul yes so Keshi oyo akola eyo video teyatusaba na sente nyingi twagikolera na muka restaurant twagula dazi Rolex ziyuga roll netubaga bagana tetulina sente atubawagira awo netukyusaawo engoye tukola ka video kafera olimba baluyite Rima lulina ku YouTube tuvaayo obulamu awo buzibu walamu sente zitandise obbula abali babeera mu apartment tuvuddeyo apartment ekisasi tuvuddeyo tuzze Embuya tuli mu nyumba ya mitwalo 3 etuzibuwalidde tusoose ne tuddayo ku nyumba ye 18 kitagala tukiridde 15 tuyingidde ghetto z'Embuya eyo munda mu myala naye nga tuli ba university student ng'onookera n'ogenda mu lecture jukira ku movies tebatema lecture bw'otema lecture kabakafu waleri kugambye ebintu bino bituufu oba just kugamba obulamu ng'enjala eyinza okulumira ku campus n'otulaawo ku one path tulina akafo bakayita one path awo naye ng'ekirungi kyaffe ffe tulina emboozi tulina bakyali baffe nga ffe tubeera mu biguruupu naye kati nga kakutana n'obeera omu ggwe enjala eyinza okukwokya kuba naffe ab'ekiguruupu oluusi enjala etubula tuzigwayo ne tulya emboozi
kati ate obulamu bw'omwana wa university butambulira kapapula. Akapapula kogereko tuition ayikaawo tuition yo oyagala okuba ebbaala, oyagala okwambala obulungi, oyagala okumatiza akakazi, oyagala okulabawo, toyina ssente zimala tokola. Ebitabo bikutwalira obudde, olusi toyagala nakukola, oyagala ubeere ku hostel onyumye ekiboozi munywemu mutamiire mukole vibe. Kigenda okuleetera mangu ssente ng'abaana bavuga avieta. Abaana tebavuza avieta muguno omwaka nawe eyo, abaana bavuga avieta mu mwaka gwaffe. Omwana navugako avieta mpaka $16,000,000 ebyaddala. Nze Kawooya ayogera nga ninzaaga naye gweze banna naye banaye ejalaga n'aluma omuntu wavugako avieta ku siteeka ya mmeka? 5 mpaka $16,000,000 webamu odi ngabi nga si yayingira odi $10,000 nzijukira nga kiki ennyo ngu esuubi blood ndaba nono niga omutima tegwakutuka. omanyi akantu ako wekakola shu abantu basinga tebaagala kwogera eyo fiiri niyo omutima gusiba kiruma kisinga heartbreak. Wabula kwogere kaka ekyo ekintu kiruma kisinga heartbreak. nina musajja wange atera okukavuga Kinga kusiba akapapula ng'omupiira gumu gwe gugenda ofaako. ayinza okubuya nomanga ayagala obubiika Oba ng'oligayo gwe banyumyako yasiba akapapula ne kawangula naye nga kasudde mu dustbin tasobola kafuna. Bwe obuzibu. So twabeeranga awo nga olusi tulowooleza olusi tugenda mu kibuga ne tuyiriba obudiru bw'obusimu ogenze n'ofunayo kyaliwa alina amasimu n'okuba n'oteeka ku status olina kubuza how much n'omugamba 160 naye nga ka 120 n'olyako ekyene ekyesatu bw'otyo ng'obeera middleman. Nze okusinga nabeeranga middleman awo ngoye z'abakazi nga ngenda awo ku buli wamu old park awo nga ngenda awo nga nfuna eri mu basement nga nzikirira nga nfunayo obutoopo obwo esatu nga ndeetera abawala nga nfuna material nga ngenda ne bamutunga nga ndeetera abawala nga bambala campus nga ate abaana bampagira abaana babagagga nga akatoopo kaguze 4,000 naye ng'ojja n'okamutunza 2 embeka 2 nga tazikuwa. abamu tebaagala kuba bajjakuja ku campus. No mubuza olamuza otya ye bakusanga otya ng'olamuza. No I'll take it so bamanyi you're up there. Ekitegeera obulamu bwa campus bwali buzibu muganda ng'olusi bode hujembu ya mpaka ku mubuza olaba n'essatu ezo toziinaamu oba 2. Ebintu byagatta nnyo n'ensooka nzirako awo n'ensaba dediya natuuka okukola ebibuuzo ne bigaana nga fiizi agaanyi n'ensaba dediya. oba oli ozannya okusinga nali nzannya paati nga muzeeyi olusi bigaana. kitegeera atawo kiba kirala n'ensooka tali ya mitwalo 2 n'enzikakkana tuition asimbukira mu kakati oba ku mitwalo 2 ng'olinoonya transport wo ng'olusi muzeeyi akuyambamu naye nga ate naye olusi bimukwata n'abantu ate olusi tuli gwekka kitegeera akazito nga kangi akazito ako nga kakyali awo nga waliwo n'ebya family ebyo nabyo ne bikwegattako awo nga wakambwe muganda wange nesooka zipumula nesooka mbula mukusaba dediya saabula ku campus nasigalawo neŋŋenda ewaka nenvaayo neŋŋenda nenkuba campaign za Waswa Christopher. Kati Waswa Christopher nkuba campaign ze nayitira mu luyimba lwa Bent Boys wanawancha tinakedde kumacha kulonda Waswa oyo Waswa nnyo. Kati oyo Waswa yali muganda wa Katooli gwe nakubira mu ya 1 kati wano bagenze muki mu ya 2 nenze nkyali muki mu ya 1 so nemba kubira ono Waswa nnyo wana Waswa wana awo nenkwata nakayimba ka Joshua Baraka ne Joshua I think yampanikako ku Twitter ye onana Waswa you know I wanna vote you daily you know you're my next skill president I wanna vote you till I get no okitegeera so maloka yawo tebampa sente naye nga bampanga transport nabagambanga obuzibu nenva ewaka nezija nembeera nabo mu hostel nga tuli mu hostel mu room bantu 4 nze Waswa Christopher Kato Frederick
n'omuvubuka omulala I think ku internet kati omulaba bamuyita Magezi David William under the higi haga the hula badu the Pentecostal oyo mwana Adamu mwana wa waka tubadde naye from way back buli kalulu so n'abasajja bano babanga mu ne sente za campaign bakikolanga nakwala alinga kuyidi ba blood naye nga kyomanya bateeka mu sente oyinza oteeka million nga 15 2 sente nyingi blood kalulu ka university awo wekatuuse ebyo byemugamba musimanyanga musimanya akalulu kino akalulu kakyuka nze nakyusa system y'akalulu nga tuga nga ngamba omuyaye kati gulente lwale yaffe tugenda kwokya michomo tuwa abaana mama nga mwana kyagenda ogana okujja waliwo endongo waliwo emichomo waliwo ekyenge abajja kakuwa nga bakuba vibe nga omwana omukuba vibe nze nga nina vibe nga ngompe ngoma nompa abaana nga banziramu naso okuyimbisa haleluya mu vibe ayeye nakubaka abalokole twagenda mu church okusaba akalulu nebaseka mu worship nimbasoka aba mukama wafowe tukuwe kitiwa gajiza ebitu bino obitekamu yo yes you blend with the vibe and you blend with your candidate wabagwe abantu bano baagala ki abantu baagala omuntu gwe ba associatinga naye abantu baagala omuntu gwe balabanga he's down to earth ng'omuntu ategeera embeera omuntu gyasobola okuyitamu abo abantu kye bategeeza so nze nali sagala by the way nakwesimbawo most of the time nesimbawo mulundi gumu ne bannonda ate somero lyonna aye nensinga ate nga sikubye campaign naye nga nyimiridde wali polling station nsimayiringa thank you for voting nafuna obululu ebi nange nakyewuunya off campus GRC naye abaana bannonda ngate bakamala olonda president gwe nali nakamala okubira omwaka ogwo yali Kamoga Bruno yesimbye kuba LC5 nakawa abaana basinga be nakubira kati bali mu politics kitandikira waneeno naawe politician abasinga era abo babuuza batandikira Makerere ntege kati ntuuka nga maze obbakubira nabo ne bayitamu kati waswa twafuna ekitegeeza buli gwe wakubira nga yayitangamu sikubirangako omuntu n'agwa ebyo ebiseera yayitagwangako nga nkuwa obudde nenkukolera buli kyoyagala ng'ate nkuwa strategy nkuwa multiplier effect tukola kino nekino nenkudrowingira board nimala nenkugaa tugenda ku implementinga kati implementation is key waswa n'ayitamu naye kati awo era neziramu nali nzize enkomyewo nsome era nenfuna dediya abantu bano abatulaba bintu ebimu mulabira musajja mu kamera ne mutamanya sitole gye biva naddala obulamu bw'engeri gye butambudde ensonga ki tubaleeta ne tubatuusa wano tukyali ne MC kati ate awo ndi mu sekondi nkyali mu first year kati awo nyingira sekondi yankomawo basaye president awo nga ndiringa n'obulamu bwa campus mpolampola njisawa butandise ofuna akasente kawo waliwo aka app kakajja bakayita world coin okamanyi nakola sente olunaku olwasooka nakola millioni zaali 4 mama nawunga naye sizikwatangako nagula KFC yali ya mitwalo 15 nensooka njiteeka ewaka onyigamu bakuyita kunyigo mbawa nenkwata emitwalo 10 nenjiteeka ku Sportbet nenkuba akakadde nempunga wasiba lisiti vacho sera nga nkyazannyo ebyo ebintu bannange naka tugira n'oyisaamuko asobola waliwo yakunyumiza eyo emboozi ntuuka nva ewaka nange nanfuna kasingo natandika obulamu ng'omuvubuka nagenda n'omufaliso biki ntandisa ogula ebintu nguze ekitanda nguze ebintu byange TV biki kuuka biki ulululu twala tugende byonna akayumba kali stable
nga womanyi single room enyirira ngate ngamba campus ngenda yes nga bulamu nga womanyi campus awo kwanamu inamu girlfriend biki kaze yabanga abakazi bo kuvadde one abakazi mikwano jange gumuli muti mikwano jange kizibu nnyo okusanga mikwano jange nga tu blendinze in nayinza abakazi mikwano jange ate tusaagasaaga nnyo kifa tiriye ng'ogezze akulimu akutwala first yes so emboozi eyo banungi oluusi ebaana healthy nkola obulamu awo sente nfunyemu nga sente ziddamu zibula waliko inawe tandise okugenda ekkirira awo Juma ngajja Juma already yali yajja namukampeiningirako nga kifresh awo musekondi ye era nga waswa yakayitamu awo freshers ne bajja Juma ne mukampeiningirako awo naye samukampeiningira nnyo just namukubira freestyle ng'agenda ng'amaze okuwangula ennungi nnyo Juma nga nnoonya atufuuka bakyali eyita mu bakyali bange fuuka bakyali Juma nga mangenda kwesimbawo ku baggirudi engoma nkyaliwo bulabira ddala tewali buso ngana bakyali wanga nnimba ngamunga ego oli mwana wa mugagga sooka otegeke booki ng'awera yatyamu n'asooka agenda naye nankolako omukwano nga tubeera ne Juma buli lunaku nga wonabeera n'omuntu mugezeko awo tumubeera mwenna Juma ye yayagalina sente yali talina nnyo naye ng'ewaabwe his father is called Juma Wasobalunye abantu bamumanyi professor awo Juma nga tufuuka bakyali ng'ayingira saako y'abakyali bange nga tuyita first meeting yali ku Arena Lounge ebugoloobi nga tutuula ng'aleeta abaana be nga mbatunuulira nze naye nga nze neeraga nze naye nga ndiyala ebyo ebiseera ng'amanyi ku campus ndi sita nze nayingiranga mubuzi nentambula naye nga nkimanyi ntambula buli omu amumanyi omubuzi ate nga neba tikyogereko okimanyi nti nno ku campus kizibu nnyo ku campus okutambula n'oyingira newoba serebu nga buli omu akumanyi ate naddala ku mubuzi kuba ku mubuzi abaana bangi omuwala gw'olaba leero tusigulaba ensi sigulaba enkeera oyinza n'okumala wiiki nga tozeemu mulaba n'omulanga wayise wiiki sisatu n'omugaa gw'owabulira n'agamba nsoma omwana wa evening owa morning owa afternoon gw'abaana banyirira mubuzi alina abakazi kyo kye nakkiriza nange tuli solid and firm ngeze ku buli university egezaagezaako tugoba negamba nti nayijjirira Victoria erinamu ku baana abaana bali class nga class 4 points class wabasoma bate class so nyingira ntuula ne batunulira abaana bonna bali bamanyi abaliwo awo nambagaba hayi ate nseeraga sobola kweragira ku muntu naye just ndosituka mu environment nensekamu tandika okugeya ne kyali wange bandi ne kyali wange tugenda kukola ngambaga mulinawo nnyimba ki cause campaign enyuma erina vibe balina omwana bali bamuyita Truth 256 yali awandiisa oluyimba lwa Fikfa Make olwo bwe paba ne Shiba lwonna ono Juma ne mala mufuna bwe paba peni ne mala njifuna bwe paba ne njikwata ng'awandiise bingi lwe luyimba lwakale yali awandiisa namugamba okay lumpemu ne ndukwata nakwatamu kapaati kenjagala namuga tujja kudde next Sunday mugende mugira munyumirwa nanzire waka twali mu vibe nali ntamiddemu nga ndiwe mbeera kumpi ne church nga nina kyali wa bamita fits kankuzanyire ka audio waneeno nakawuliro ongambe kali kuno olwo lunaku ekikiro kati katusanga tuli mu byaffe walayi ngako
Hello uli. Try to put a pitch. Bange Juma wasa. Namba Juma wasa. Juma wasa. Nambie Juma wasa. Nambie Juma wasa. Nambie Juma wa. Kati awo nakomao. Yakuba who's the gala yagala banana? Nenjiteke mabega. Nga nonya intro. Kati nawulire eyo. Intro ya banana. Gaza. Nenga eno njisobole. Kati ngamba Juma waswa balo. JWP. Nitandika JWP. Juma waswa balo. Ogatagatawo. Anti ngamanya nti erinnya nti Juma waswa balo nyo JWP. Kyekiddako. Nti no peni ne marangi funa bwepaba. Ninjikwata koze nenjinyeza bwe nti bwepaba. Tugenda kulonda balonyo Juma byana tukolera binene bwe kiriba. Kati jukirawo oluyimba lwa Gikonkone lwairo akafuluma era. Gikonkone. Nempulya Gikonkone. Kiteekeyo. Gijjeeyo malogies. Ekiyiribe kati awo nawulira nga pasta ayimba ekiyiribeera mu ggulu kuliba kusanyuka wa. Ekiyiribeera mu mubuzi kuliba kulonda wa. Nambye Juma waswa. Mulwadde nenjifiiringa ne magama. Tugenda tukayimba. Nintandika. Nga buli meeting abana basoka baga mutandike JWP. Juma waswa balo. Ne basirika. Ne twogera. Nimpagama kati nawo tujiddemu. Nga buli mama nga bana baji perfecting nga banabo bajifi nga njikuba ku instrument nga nange njifiiri amiseje WB Juma waswa balunywa se eno peni ne maranje funa bwe paba nenjikwata konze nenjinyeza bwe nti bwe paba gwe tugenda kulonda balunywa Juma byana tukolera binene bwe kiriba Gikonkone giteekeyo gijjeeyo maloji ekiribeera ku mubuzi kuliba kulonda ba mambye Juma waswa nambye awo nga nyingira lecture room nenjikuba ne tufuluma ne abana bagaba nayi tulumbiddwa ate nga sikozesa microphone nkozesa ddoboozi lyange nenga njogera n'abaana nga 6 mu kiraasi naye ate nga nze nzasinga okubeera audible nga candidate ayingira nayimirira awo nga toyogera bingi ngena kuba vibe nga nfuna key points nga 3 zayogerako n'afuluma. Video je nasoko kole trending nali mulade nali wakao nga 4,200 kati nali sigenda kukola nga ngambe fits ayimbisa abana nganda babibayimba bivongo eyakasaako ninzija nibaga JWP data ndiko kubengalawo ngantambula nga Juma ali mbaha oyo video omwana ningi wani omwana yasoko okumpanika nga tuli mu kirasi kati nze wena dayo regular ndaba video y'omwana etambula ninga wae nange kanteke yakange mama ebisawa ina TikTok account nenge konye nga yalemera ku 1K wali nawo content kyo nga mufu nga zina mazina omanye champion dollars in sign for your head okola wanta doke wadese koza mata challenge bwa covid obwo businga bwe bwalingako matebuku busobola nga kuliko ne campaign kale ezimwe zakuba ez'abawaswa ezo naye nga tekuba nnyo campaign yakuba 1.7 million watekako video boti kuloja upload sasa geneja zukuka kumacha bangambo trending ngamba gamba tekisoboka nga nine 12 mu nsawo nga simanyi na ngeri gye ngenda tuuka ku campus nayo trendinga Nola Douglas Ranga wanisa Nola abana bawanisa Ebonies bankozemu Dr. Godwin bani Jubilee eyo insurance ngenkozemu oga chichino na trending ku Twitter TikTok umulundi gwe gumu nga tetuva ku number 1 hashtag awo sentence stand koko
kati ye nannyini kintu ani nanyini kintu ngamba gwe wali ekikoledde Juma eyo reaction ye yali etya nawunze tetwayingira akalulu nga tetulina maanyi nze kankubuulire kompitita waffe yali bamuyita Kawuma sikujjukira erinnya lyako Kawuma something ng'ayina abaana ng'ayinza otambula n'abaana nga 120 nga nze mbagamba sigenda tambula nga tetuweza abaana 2 oba 15 era nze ntambula n'eggaali blood nakuba Kawuma vibe nga nyinza ogikuba naawe nga tukuyitako ng'oli wa Nuupu naye ng'oyimba Juma waswa balunywa buladi nga njikuba amiseje WB ng'abaana bagiddamu katata waliwo awo yatrendingira nga nange njifiiringa eno penepe nemala njifuna bwe baba nenjikwata nze abaana bayagala Juma nze sikyagula break nze ngenda otuuka bwe nti ku kafe nga baguze dda abawala bali awo nga tuli mu bulwale blood nange njifiiringa nga blood ng'obwana bwa campus nze njawulo bunkubira amasimu kati olaba bye baserebu bibagandu basita abaana ba campus tebakumanyanga nze nawulirako feeling Kristo ndowooza gy'abeera kuba abeera mu baana naye bali ate abaana aba high school naye abaana ba campus blood aba open waba ayagala kulya akugamba njagala kulya simple that njikuba tandika okuyingiza akasente obulamu ng'ekubiddwa obulamu butandika okyuka nga butandika okyuka nga otuyiriba kampani zimpise awo banzibye essimu awo David ajja awo bampadde ng'emirimu mingi blood ng'emirimu emimu nange ngabako migabe nga blood wako n'oli nja kukola olulala ate nze seeyagaliza nzekka nga nze abaana mbatwala ne twakola nentuuka ne mmanya sawundi egenda kuggwako nga kanjiyingiza ebbaala neeyingira ebbaala nebeera ng'eyakatandika omwana sina official bano abaana bakola in the bar already yali kyali wange n'agiteekamu amiseje WB omwana n'asomera ku Mobuzi yes netukolaka badansa ne babungu sawundi nedamu neebaka amaanyi ku TikTok n'eryoka edduka ng'awo awo ng'amaanyi mangi nga nkuba campaign university campaigns awo nenkuba Vice Lubega Nsamba nenkuba Kancheriho Arinda Daisy eyo must Mbarara nenkuba Gatoya eyo Victoria University nenkuba UCU oyo girl president wabo aliko kati mumitani awo no wemwerabira kyokka mukama wange nenaye wa UCU nenkubira wa Umtaka waliwo ne Metropolitan University mane nakuba university kakati nga tuvudde awo waliwo gundi sound eyo weyayambuka mu Northern nengenda eggulu MTN Pulse wow love gwali mukwano blood nga nze simanyi n'abantu bangi nze natukako ekasese fort nga ndi mu bbala ne bagikuba wemiseje nali e Masaka mama nga dijja gitekamu ekinyanyanyanya amiseje WB kubukedde ne bampita ku CBS ne mbakolera akakalanga akaka giteekeko gijjeeyo balo gizzeeko emanduso CBS diru zajjanga kumukumu nenkolerawo MTN Pulse nenkolera NRG
anyway life changed up to now nti obulamu sigala mbukola bulungi I earn a living but after that tuyingirawo mu relationship awo before relationship waneno ku campus awo ng'amaanyi mangi wakati awo abakazi wabaddangawo wabana ba campus mbategeera kazi bakunyumizeeyo emboozi omuwala yali ankwatiddeko mu kalulu atya manyi kumubuzi oba osaba akalulu ogenda mu hostel ntandika okukonkona ddo tuddo okusaba akalulu kati abawala abamu babeera mu singo awo kwa kamwesi ankonkona naggulawo yali amumanyi nange mumanyi nga mugamba hello hi mbadde epise wano eno nandalira first year student yali mu tawulo naggalawo nangunya nyingi nagamba kamini naggalawo nasibawo kibuzo nakijja nentya nayidde sikola jukira nasibirangako mu hostel nga ndaba buli kimu kipya ndaba akaliri ndaba gaasi ndaba omwana obulamu kyekyo mugamba wasa nothing you said you're coming to ask for votes yeah I just came to say please vote Kato Frederick so I want to go no I've cooked you can first eat ntidde nkwata esimu yange nempereza Kato message nalina mapeesa blood ndi bagenda kunkwata bagenda kunsiga akawuka ekitegeeza nti abakazi nali ntyamu kale like nali ntyamu ebiseera like I wasn't that confident like omuntu akugalidde mu room ye blood tomanyi kikiddako Katonda ajja n'akonkona omuwala naggulawo nafulumirawo n'emmere yanemolya so abawala babeerawo but abasinga nabafuula nga bakyali bange tusinikanya amannyo nga tugenda netuvibinga netufuuka bakyali nembagamba mani tusigale wano walungi kozi omulaba bakyaliwo solo mugamba leero tedusiri fiit nakugamba mani leero nange kankuteekeko naye muwala aba muntu woba nti mwerimu embeera omuwala kasita omwebakako yes muyinza okuvaawo in good terms or bad but kali kamusigalamu nti there's a thing between you nekirala kinjala twogereko omanyi waliwo ku rugby grounds Saturday bane Sunday waliwo live band njagala onyumize ku mbeera y'abaana ba Mubuzi naddala abawala n'akafaako kuba bagamba abaana ba Mubuzi n'akafaako bali bati akafaako ekikaleetese okubeera bwe kati kiriwo ekiti kati awo ekyaddondo abagagga beetegerawo nnyo bali abagagga bakuba nene abagagga mbu simanyanga nvuga Range Rover nvuga biki wa omugagga avuga Hilux ng'ayina ssente naye nga taziraga okitegeera nga ayina ebintu bye ninga siwa amasape nnyo alagala nnyo ka rugby anywa ka Nairo alya pokye nabeera fine astagfirullah so abawala abasinga bakiyiga ne bamanya nti awo wakwetegera too their food is nice and it's a nice spot for chilling and getting to know more people no kwetega in actual sense kwetega okusinga because it's a enclosed thing nti bw'oyitamu eno nokkirirako eri buli omu oba omulaba oba olaba woyitira ne wootayita now girls use that advantage nti okusinga nti Sunday rach live band gyeri abasajja abagaggo bamanyi ajja n'atuula ne ordering plate zaabwe ne batuula awo maybe kalinga ka butebe bwabwe buli awo n'akameeza ne bajja ne batuula ne batandika olaba so bw'oba obulaba obuwala buba bweyisayisaawo obufunye obumeeza bwetadde wali eri because they know okutegula okuba yes banoonya kiddako abanoonya layi anyway obulamu bw'omuwala ku campus bubi nnyo lwaki ogambe bwoti beegomba nnyo naffe abavubuka twegomba naye ate abawala beegomba nnyo yes omuwala ayagala akola enjala ayagala akola enviiri ayagala akole lashes ayagala ayambale bulungi ayagala sneaker ayagala okwambala bitrack ebiriko ayagala okwambala butopu obuliko all that is simple and cheap if you upstairs ng'obala ng'oga nti guno omwezi ngenda kwetaaga ssente bwe ziti
okukola bino byonna nti ngenda bansavinga by this time ezinaatuuka I would already have the money and I would just change. But abasinga baagala abrupt, alabye munna akikoze ayagala akikolerewo. Okitegeera? That is the problem with university girls. They are under competition most of the time. Oluusi n'ebitabo babivaako alaba munna streakinga nnyo ku snap abeera out aga competing with that. The more you want to go out, the more you're spending. The more you're spending, if you're not earning, olina okulya kati ate abagagga kati oluguudo lulo balukoze olw'ennakawa oza hostel wanyirira ziferari zo kati Range Rover mugenda ziragazi ate tebajja misana nga mulaba bajja kiro budde bwa kiro Friday at night tebayitamu. And because kati sawa zino kimanyikiddwa nti most things that are selling right now byabuseegu nti omuntu ayinza n'obeera eyo nga kino kiri bwekiti but nga ye ayagala ekyo okitegeera. So abaana abo bayita mu bingi kyensobola okugamba already sente wakati ayinza kugamba nti zimala ze bagenda okuwa omuzadde ayinza okubalira zino naye nga tezimala. Olunaku university student akoleza emitwalo ng'esatu kwenda. There is photocopying of work, there is okugulaagula obuntu pen, handkerchief, olina okugulayo ka sweet ng'oyingira oluusi olireeti, olina okugula copied notes, waliwo obu pamphlets bwe bayisaamu bingi. You need money. You need a lot of money when you're at university now, especially with our era, because kati si byebiri ebya soft woba ogenda kozesa soft copy weetaaga data okubeera if you're offline. Kati ku movies bagamba if you're offline you miss the paper. So ne ku Victoria sente ziba nyingi omuntu za spending nga ali campus era tebakulimba nga ne bakubuzaabuza mbu ku campus togenda spending blood tebafumba tegyagenda kufumbira. Yes, omuvubuka yenna nsobola okugamba bw'oba ogenda campus stocking emmere tebakusudiya mbolye snacks biki tebikola. Gula akawunga k'omuceere butto ngano biteeke waka ebirandewo okola nga life moves on because oba olina ekyokulya bw'olya n'olabika bulungi sente zijja. Kituufu ekyo. Tukyali ne Erinko MC kati tubadde tudda ku kya relationship ziyingiramu awo tuddaawo ofunamu girlfriend kati ojja otya okusalawo nogaa nende kankikoli gira ntambuza ku bulamu saidi eno nalina girlfriend so akugamba nti siyayina. I've dated people. I've dated very many people. Not very many nti omuntu asobola ogamba like an estimated number like enough like 6-5 omuvubuka yenna 6-5 abasinga tuli mu 10 oba mmeka like omuntu so avaayo n'agamba actual number but I roughly 6-5 si bangi tabadde nnyo nina abasajja bange bemmanyi ng'alinga wano abasajja bayiribye no tuyiriba but oluusi okoowa maani ate ekirala abakazi bano oba simanyi nze oba nti naye nze omukazi nsooka mwema nkwana ndowooza nnyo engeri gy'ogenda okungattako ng'omuntu kirowooza nnyo ku love. Love is there but twegaseeko tutya because we are going into a relationship we have to be related in all ways. Bwemba mwavu oba mwavu oba olina okunyamba bwemba mugagga oba mugagga oba tulina okweyamba. Ate ekyanze mu bulamu obwange sikiriza mukazi kumpa ssente nti mpozi nga nina ekizibu ng'ate kyamaanyi nga nzeetaaga sisobola zigaana. Yes, nsobola okugamba zinyambiseeko maybe njazizza. So as in some relationships some are not known. The one that is known is the one who you know who. And I don't have a problem with her, by the way. We are friends. And I want to say congratulations on their
engagement. It was wow, it was amazing. Nobody energy at all. Wali kibeera kyonna. Yadde nakatini because all of them we spoke even after. I congratulated them. Yes, netwogeramu netusekamu and life moved on. Because why? Kankugamba agent X was simulabewo at some point. Yes, kyensobola okugamba. Omuntu yenna ali eyo. Bw'oba olina X simulabewo. Taba mulabewo. Mwagalize ate never compare. When you sit down n'ogamba nti ngenda comparing my current with my ex, tekisoboka. I will tell this to people, tekisoboka. Tekisoboka. Tasobola kukola byonna ex byakoze. Ate ne ex tasobola kukola byonna current byagenda kukola. Okitegeera? Yeah. Yes, nekyasinga munne. Ati gwe ne Musanji omuli okay. Ye nawe nakolako naye one time. Nkugambye. When I was still young, lwakuba ye oluusi ayinza okuba tajjukira, but as nali muvubuka nga njiya kiddako. Nali nkola ne Cash the director. Cash twalina zi projects ze twali tugobagobangako. Era okusinga ne comment section gye nali ntandisewo Cash yali agikwata. Yes, Cash yayigira wa Edwin. Yes, so twateranga ogendayo kuki ku studio yaabwe yekavule eneyewa Kikoni Makerere Kikoni 10 twateranga ogendayo, but we don't have any bad blood at all. By the way, Chakabi abambatekawo butesi. Omusajja newe musinga na mubuuzi mukama jeva liko mukama wangu oli otya biri bitya bigenda bitya birungi. Then n'ekirala olaba, one thing you should know in life, buli omu aba ne ssente naye buli omu tajja vaayo akulage their net worth. Abantu balina ssente muganda wange naye ng'omuntu tayogera, omuntu mukakamu, obulamu bwabeeramu, obulaba buli smooth, tayomba takayana. Yes, tomuwulyanga konti ya, but ng'alinamu ssente ze, because obulamu bw'omuntu bwa bbeeyi ng'omuntu nti bw'otandika okubala olunaku oyinza okuba kati ssaawa zineeno ennaku zineeno omuntu wakuwa omutwalo tegukumala, oba ebiri oba esatu oba ena oba etaano oba omukaaga ng'olunaku okozesa ssente mmeka? Wezezaayo olina okulya sapati ozeeyo waka oluusi yaka bills. So abantu babeereyo nga bakimanyi nti every person is capable of what they can do, not capable of what they can't do. And they always like, you will never know what is happening with people behind their curtains, because not everyone is going to come out bakugulirewo katini yaabwe nti bibi ne bibeerayo. Naye ate kati ate oluusi we banaabikula oluusi mujja kuzzaayo emimwa gyammwe mugikole ki? Anyway, just akabagezi. but in my relationships now, that is like that. But for now, I'm now silent about my situationship life, because most times when you come and bring it out, yes, sometimes it's good, but sometimes ekuleetera nkugambe nti ekuleetera abantu to be judgy in a way. Yes, baagala balabe kye baagala bolaba, si gwe kyoyagala okukolera oli omuwo. Yes, I understand. But anyway, in life, what I've learned nti social media ekikusanyusa kulaba couple yanjawulo no estimating amnoga kati njagala ekole kino nsanyuke oba kati we banayombamu era choosing eno side, because it's the life we are living right now. Wetuba tetuli mu drama wa relationships oba ki, tubeera mu drama wa politics oba something like that, oba tugendako mu ggulu kati. Okay. Yeah. Njagala okumanya tusuubire obudde buno nti oyinza ovaayo era n'omuntu anjulira kisa kinakituuse. Yes. What I can say is that if there is a special day, I will come out and post it. Ulinzi. Nange ndi awo. Yeah. Njogereko ku bulamu bongo otandise okuba naitiza ebbaala ezo. Mbeera bikazi banange. Obulamu
obulamu bw'ekiro obwo bulaba bunyumira ddala oluusi ng'olina stress ng'ova ku mulimu. You've been having a lot. Oyagala kukirirako maybe ku, let's say Monday, Villa, maybe Pier 1, maybe Vault, maybe Cask. Okitegeera ng'oyagala refreshing a mind. Now, nze nayingira nightlife nga hype yali so solid. Nasangawo guys like MC Petri, Morgan MC, Talk Boy, It's Future, Living, Timans, Banj, Omi, Blessing, One Blessing, MC Cats, okitegeera, ba Douglas bonna tubasanzeewo. But abamu baali tebakola mu nightlife. But waliwo abaali bakolamu. Netugamba katujje tukole ki? Naffe tulabe. Because buli wamu wakola ki? Wakugezeseza. My vibe is a vibe ekwata nga naawe nga just oli mu happy vibes. Okitegeera? Yeah man. Because man, why not? Lwaki obeera mu nnaku ng'okimanyi anytime from now you're passing on. You don't know when. Omanyi kinyuma nnyo kuba ng'olina ssente naye nga omanyi n'olunaku lw'ogenda naye tolumanyi. So you live each and every day like it's your last day. That is what I got to learn. Do you live every day like it's your last day? We may be here on set, never the next day, you never know. Rachi. Because we are living in a life that moves like that. So abantu abagamba nti nze sikuba bulamu bwa kiro kiki oluusi kiba kibi. Genda weeyigirizeeko, explore, get to know things. Oluusi we are blinded because we have not tried out things. Ogenda judging omuntu w'ebbaala naye tomanyi kimututteyo oba lwaki agenze. Maybe it's fun. Maybe anywa amazzi na coke. So I went there nga njagala trying her out. I held the mic for the first time. First experience. Yes. I looked at the crowd. Zaali ssaawa nga 8 kitundu. Ng'eri starving. Nga dijja agikubye endongo nga ne MC obudde ayogera. Nga ninamu obuyimba bwange bwe mmanyi obusobola oh my god, n'osooka n'ovaane mu vibe. So ne ngamba DJ selector pulo bengoma n'asooka agikuwa yeah. So kati cheza rudi numa nini zumbi every day I was born a fight. Awana was oshegera. Ndi mwami please mwami eriwa mwami now. Oshegera because bali mu vibe. I say J WB pulo ganzi didamo katimbo eno vene dabala jibona wepawa eno vene abana nga bajikuba blood nga nange banange so the girl them at feed sama girl na shadonia batenda se sadonia benzan bimaga oma gapiga ipoma gadi beach we go fina das gade bibisera nali negomba nyo hype cartel Josh kuba namulaba nga mvumbula ng'akuba ezo zi redeem nyo every man to a mama nesoka ndi mu kifo nga nkuba mulamu mwa ompa beat n'ompa microphone ne ba vana nemba chanka ne bavaawo nga batuja nga nsobola okujja n'enjiba kabwene nga kati tugenda yimba biological giteekamu kwaye iyo ya kyekyo kyenkugamba nti yegesa guni mumanyi nti wini mumanyi nti okitegeera but ngenda kugamba omuntu yes alina following naye tetumumanyi. You ask yourself on a TikTok influencer, TikTok celebrity or TikTok handler or user okitegeera so byawukane like tumanye tuleme kukikozesa bukozesa. Me, I am an MC who created content that went viral, that made me a TikTok handle. So I am an influencer in actual sense. Yes,
I am a yes, nze ndi influencer and an MC. I am a content creator, an influencer, an MC and a dancer. Yes, and a high policy person. Yeah, awo nyine nja kubuza gwenga gwe Enrico. Nkolagana nayo ne ba TikTokers. Kiri kitya? Erieta ne bana abasigadde. For one, for one, sibangako mu lutalo na TikTok. Taliyo. Ne wala. Ne wenda bangangena mu lutalo nawe kugamba blood sonyiwa. Kiwedde. Because why? Entalo tezeewalika. Entalo zijja beeramu, oli ajja kunyiiza, ono ajja kwogerako, oli ajja genda ayogere kino, kikugweko, oli bajja musalako omugambo mbu yagambye kino otwale ekyo because togenda mutuukako mu confronting omubuuze nti gwe yayogedde kino naawe ogenda agendera ku bigambo bibakoze eki. But in all actual sense, we need each other because TikTok is just a fan-based page where I can easily make content that can come to your viewers and you can also make content that can come to my viewers. So bad blood is negative. It's only good blood. But the bad blood works out for some people. Omuntu waliwo omuntu nga watawa kwogere kutagenda funa like. Watayogere bya tagenda funa follow. Watakume tagenda kola kino. So abamu baleka because it's what they are doing to earn a living or to get the fame. But fame mbi oluusi okugisabirira. Okujireeta mu ngeri gy'otayaga okuvuma kale. Okay, kati ate tulabe nnyo nga bana abaana ba TikTok abawala. Okola clip zifumulumu ng'oli nnyo nabo. Ja kumanya enkolagana kya waliwo zikolagana ey'omuggundo. Winnie Wamami mukwano gwange. Zara mukwano gwange. Ariana mukwano gwange. Angie mukwano gwange. Penlove mukwano gwange. By the way, all of them. Why? Nekwata bulungi. Si nti I go in their inboxes netandiko bakwana something no. Muntu wetwesanga tusekamu netusaagamu netuwayamu netukola business netuvaawo. Kati Zara ayinza okubira nagamba Enrico, do you have some nice spots where I can shoot from? Omugamba yes, I have a spot. Oba ofuna omulimu ng'olaba tojja gusobola nga numbers ze gusaba nnyingiko. Ogamba I refer Zara. I think she can do a good job. I refer Winnie Wamami. I refer Mickey Zirikto as well. You refer someone because also mulimu guyinza okulemera nga you're not going to deliver. I refer the Vibers Dance Company. I refer Solomon Chimera. Together. Refer someone if you can't do something instead of tarnishing the name. Together. If you can, try doing it, but also refer someone. Nze wendaba ngo mulimu munene nnyo ng'ogundeetedde nkugamba. Yes, I will do the challenges, but how I pray you add on more to TikTokers. For example, this and this person, or this and this person, right? Abamu basibasinganangako, but you refer them because you're seeing their work is good. Together. Mwenawe munakola ku PCM work will work. Kikizibu kye basanga. Ate bo baagala beewalane. Oli alaba wafuna omulimu ayagala gugayegaye gonna gumutuulemu aleme na deliveringa boss anyiige. Ate bannange yali ya ssente zaffe teyakola naye nga yasobola okukola ki oguwa munne n'agamba nti kale tugabane omulimu guno ezange ziyinza obutatambula naye zo zijja kukola ki zijja kuba. Okay, kati gwe nga Enrico MC, what are your future plans? As an MC or as a creative? Yeah, you know as a creative, I pray to see a generation of us right now working together as one to achieve a global cause. Nti tetulekerawo tunuulira competition ya wano muffe. Tutunye competition eri above us. Nga tusobola opushinga ffe tugende wabweru eyo representing. That will be the best. Let's adopt something good. Let's not adopt always the bad. Now, you see Nigerians bakoleza set nga just banywamu bakuba vibe DJ akuba muziki na mixing bulungi and they're working out well on YouTube. People get bored on Sundays and they play a set of DJ Gundi with MC Gundi and the crowd is wow, it's magnificent. Create your own crowd. Oyinaba fun. Baiteke waka. Waka otewala ikabubi. Funa compound. Kola nice setup. Create a project. Okitegera bintu byetwagala okulabako kati naffe mu Uganda. Okitegera abaana bana government etuyambe mutugulire ku kamera za bay tutandike naffe zi podcast nga zimalayo. Okitegera nga naffe tutuula ne tulabikako bulungi. Because naffe tulina omulimu gwe tuleeta. Information is key to people. And if you give you information,
the way you perceive it is different, but we have given it to you. So in actual sense, my plans ahead, I'm planning like okola a street jam, have MCs. Or especially like njagala tukole street jam like nga owulire nti ring A edimu Mike Presido, Morgan MC Gundi, ring B edimu Reverend MC Gundi, MC bani bonna okitegeera nga ffenna bwe tuli awo tuzze kakasa just ne baba bagenda tuwa Kigoma nga just tugenda kubirako vibe yaffe nga just bigambo byaffe okitegeera. But let the people be there. Let's drink up with some people. Olaba Joshua Baraka ekintu kyakola kiri very nice. Okiraba akola bu warehouse parties n'agaba free tickets abana ne bajja ne bakunywamu ne ba vibing to the music, the DJ, the piano vibes. Okitegeera n'abazanyira mu nga DJ. Okitegeera that is the life we have to live. That is the life these people need to see. Because it's the life. It's the life that is there right now. Tugenda tukekiseera nga internet ewa sawa zino TikTok ewa BS. Tugenda tukekiseera nga TikTok tekyaliko nga waliwo ekirala ekiriko nga Twitch yeriko kati Twitch abana Uganda tebagimanyi. But Twitch is there. It's for live streaming. Abana ba live streaming, abana babasasula ka and fetuli eno twewana ati tukola research. Enrico Msia nkolagana like kale kanchirete bwendi nti muba MCs ani asonga okuba musajja uganda musajja naye nyinga industry musajja wange industry nga yo wakukido gwe nayingira naye obanze gwe nasanga nanga hiding kizibu kugamba nti ono obono nze neebuzanga ku bantu bangi lwansonga neefuula ng'omuntu weggonjebwa ow'empisa nga bwe nkusanga nga nkumanyi nkubuuza nga mbeera dde munene kyebaleko oli otya nze nweko naye nze nkumanyi olusi baali bammanyi ng'olusi they didn't show negative energy. Yes, mostly I have never had any battle with any MC. Nti oba tuyinako embiranye oba maybe twewalana oba maybe maana ako kagayisi kaagala oba ki maybe nga ye yanjogerako n'agenda n'ayogera naye nga nze zisagala mmanya tondiisa tonnyweza toliyampa ndi 10 ki. So but all of them are my friends. Oba njogera ko watunjogera ku yo my friend man nigga. Era nze jja kusanga nkubongeko nkubuuzeko nkukateko nkugambeko nkuliremu nkugaye nti buli kimu kiri shata olipa girl dem eno mugaza tetunyiga. wekiremu kuba Because oli MC kyekisooka you have passion. Kyekikuba esane negativity. Have positivity. Olaba abantu bagenda kukola ebibi buli lunaku. Lunaku waliwo aku disappointing. Gotamanyi namanyi. So every day, if you're going to get pissed at people, let people be. I work with very many artists. Okay. Fiki chaliwa. Mudra. Muganda wange. Mudro yankubira nga teri yanzikiriza mwebiseera bali banzikira my had name but yanesigana ekivulu kye do you know ekivulu nanoonya twakubuula ngubwa Mudra muganda wange zisatuulako but Mudra is a real one. It's a real one. Takusudia ekiriwo kyagenda nakyo wakugamba nti man leero sikoze siina muntu tulire waneeno tuba tuliira awo weewo waayina takulimbye abakugambe alaali kati sooka okwate akugamba mbula ati wano wenyimiridde tukimazise waneeno leero okitegeera ate muntu ayogera bulungi si muntu aboggola okitegeera waliwo omuyimbi ajja nga alina amalala blood ng'alowooza yatuuka nga tanawangula na BET. Niga olaba nze ndagamba nze Katonda musaba ekintu kimu ne wentuuka yeeyo aleme kumpa mampa ati malala ampe just obuntu obulamu okwagaliza abantu okubeera nga just ndi easy nga tewali kyamaanyi kimmalamu nnyo n'abantu beemalamu bannaaye ng'erinnya limumala kati blood nze nina ba TikTok bemmanyi nga kutuukako banaye n'asikempewo n'olowooza bannange oba in real life. No. Even if in real life you have some little money, man, tewetaga tuvimbiramu. We have seen. Tulabye.
sigwa asoose sigwa agenda osooka sigwa Josemba waliwo abaabikola buli kyokola waliwo abaakikola just tulaba bulabi gwe weeyongere kukola ffe tulaba yes abantu balaba bulabi but in actual sense abayimbi abasinga sibalinaako buzibu tebalinaako buzibu oli wampa challenge ngikola bulungi njiwanzi I think tetugera kusukkawo wano tunakweyongeza kuba n'obudde nawe bututwalamu. Tubadde ne Enrico MC mbadde Ashim MC Campus Band Brown Skin Events. Olina akatalekeka? Akatalekeka. I'm gonna be premiering a new song. Balita Scooby-Doo. And ne ra Ole Jiggy ne Aijuka Baby. Bade bakakuba me and Betty things are moving steady naguzaka motoka and some property Betty so just know we're gonna be mad vibes, big tune, mad vibes. And akatalekeka omuntu yenna ali eyo ng'oli muvubuka gwinamu akasente akatonotono tebakuvuga speed wetwalire ku pace gyoyagala ogenderako. Katono nnyo nga sinakuta oyo kimbadde neerabidde alishirikeka tetwogedde ku ngoma ase jigijigi ase fati twaye tukoze era naye gwe engoma mwana banzukusa ne batuyita yali nze ne Tojo ne ngamia Ntojo fa bali tebaliiko because jigi yaliko ne official Mary Bang that's in Breezy kati nze ne Tojo twagattamu waliwo ne gayo omulala mwerabidde naye rapper so yajja n'aŋŋamba najja ne oba kinyankole oba kivankole we have to see your girl because you don't have money naye gwe ababaana Tojo sin official Aijuka jigi baba so binyumyambu kati olaba Joshua Baraka yaliwo kati abo baana bajja bayimba oluzungu olutegeerekeka muve mu bino ebyabana Uganda okulaba bana nse vibe ndeba ide bless up mwana Adam Chris uzajjamu mwatujjiridde wabwe ko just know nze kati kankuwulire nze nsobola ogiyimba aya jigi kwali official Mary Bongo kwali official Mary TXJ kwali Enrico MC tetugenda kuba tusukka waawo tugenda kubanga tuberekereza ate tunamwita tunamufuna kuba ebitambula bingi ate tulire ebibuuzi bingi ebitambula anye nga toyanza nnyo bro webale kujja abawagizi bokubabuuzaako naffe Nengera banyunyuliro bagambe nti they can follow me up on TikTok Enrico MC, Instagram Enrico MC, Twitter Enrico Kawoya, Snapchat is MC Enrico. Yeah. So muyiteeyo na munonye ku Enrico MC mubenga ate mufuna ebirima naddala TikTok eyo baaba nako emba obuzina buli bwenyenyini obusobola. Tweyanza nnyo mwebale kutulaba namwe abeefiriza ka data mwenna kyakabinyo ne mugenda ku YouTube mulaba stories zaffe ku TikTok tuli Brown Skin Events genda ku story zibaako mu highlights clips zonna zibaako so full interview gisanga ku Brown Skin Events YouTube channel. Yeah, kyakabinyo we sign out. God bless you.